the flashlight UG. Techimanyi mwagala kunzita. Mutula muzi meeting munzite. Nabigana. Manabigana ebyammwe ebyekisirusiru. Mojja kutubuulirani eyatali kyaddi. Muve mu bubadi. Mubuulire ensi. Motoka kije bakuba masasi neva crime scene. Gwali ogirabyewa. Kiki kye mwali mukukusa okujja motoka ku crime scene. Mutwalize muli. Nze mbagambye nja kufiira ku mazima. Guno omwaka manyi nja kufa. Yetukoyo okubuzaabuza abantu. Kagasumba akatasoma. Ekabikula ebimwa byako. Muwala we yakulemerera. Wano omanyira nsi. Bwe gasumba uyina ki? Nawe oli mufere. Bonna bonna beerimbise mu gen.muhoozi. Abafere bonna bali mu gen.muhoozi. Gasumba. Lekerawo okulimba abantu. Mulye ssente zammwe. Muve ku bantu. Nomba mwali manyi musobola okunsirisa. Nze mujja kunsirisa nga munzisenga isima. Mujja kumala kunzitanga isima. Izo meeting ze mutulamu munzite. Lwaki temuzivaamu mujje munzite kati. Noza abantu basiru. Bomaze okulya ssente b'ogasumba kajja. Emondo yatayisiba. Emondo yatayisiba okola mu polisi gasumba. Akafere. Mwalawo yakulemere ali mabala bamuzina yetunda. Nawe oyogera mu bantu. Kasajja gwe wantama gwe. Kasajja gwe wantama. Kekali eri kekakobera ddadi amasimu. Omwana nange yanvuma gwe gasumba gwe sobola okuvuma kiro na misana gwe. Tuyina kyoli oli mufere. Tuwasoma na kusoma. Tobalina kusongola penso gwe. Byawo bozaabuza abantu. Gwe buli madda gasumba gwagimanyi. Lwaki gasumba buli waberawo emivuyo. Mwe moke project moke mwine muli bafere. Nze njagala munzite. Abantu bajja tegeera omwana yafiira ku mazima. Bujingo mubekirira waki. Mwaliyo. Nebwe giri ba myaka 13. Bujingo European Court. Ekyo nkikubuulira. Ojja kunnyonnyola ensi. Engeri omwana w'abandi Richard gye yafaamu. Ne bw'oligula aboogezi 10. Kati njagala mbalage kooti buli omu tagulwa. Bwe mba mbadde mu kiina. Nti buli omu mu Uganda agulwa. Junior sigulwa ssente. Nsigala ku kituufu. Ne bwe mba akiyimiriddeko bw'omu. Ssente ziba mazeemu. Bune busajja buferefere. Bune busajja buferefere. Mufere. Bwe buwandiika script. Bwe mala ogiwandiika nga bugituwa. Mutwogere ki. Kye tutamanyi. Amazima galizuuka. Katonda ono atali yanguza ateebaka. Amazima galizuuka. Bingi nnyo busajja mmwe bwe mukoze ebintu bingi nga mubekkerera. Naye ensi erimanya amazima. Ate ezo ensi erinzijukira. Nze nkolerera ggulu. Sikolera family. Buli family member ayina ekintu ewange ajja kitwale. Mulinga amatako. Mwagala kunfuga mmwe. Guno omutwe gwange nagwe nguguza. Guno omutwe gwange. Temojja kunfuga nze. Era mba mbadde mwerimba. Mbweri yanfuga. Eri yaŋŋambako. Nze sigambwako. Alizi nina munefujjo. Nze sikoonwako. Ndyanirule. Kati njagala ndabe. Mukwate stories za mweze ekigwagwa. Emmotoka eveeta crime scene. Bwe tubatandikira. Mujjano mubozaabuza ensi. Mbulirayo emmotoka emu gye bali bakubya amasasi neva crime scene. Mbosibanya. Pastor ayina ebbaluwa y'emulago. Agiina. Ayina ekisago. Biri awo byasaamiridde. Nze gwe gasumba. Toddamu okummanyiira gwe. Toyina kyoli. Eno ensi yaffe ffenna tuli banna Uganda. Ne bujja ne butiisatiisa abantu. Ne mutiisatiisa. Nze mulimala kunzita. Okusirika. Manyi mutuulatula obufofofo. Mujje munzite. Buli omu amulowooza agenda bakomba matako. Abantu beebuuza ebibuuzo. Buli omu avaayo okwogera ne musirisa. Buli omu ne musirisa. People will know the truth. And bujingo people will know the truth. Bujingo ekituufu okimanyi.
That I know. Mwali temumpa sente bisineka amanyo. Mwise mono tata wangu omutamivu. Jeni ya jango tukugule. Yogera bwoti sijja kubyogera. Kiru mikali mujje munzite. Busajja mwe mumanye ekituufu. You know the truth. Kikubuza abuzansi. Saa bintu bya kisiru wano. Sijja kwogera bya kisiru. Nkolerera ggulu. Nze nkolerera Allah. Sikolerera bantu. Nze Allah tateekangako ku nsi kolerera muntu. Era ne bwira ggulu. Sikyakolerera bantu. Nze Junior, I stand on truth. Ne bwemba nyimiridde bwomu. Nze nyimirira ku mazima. Ne bwemba nga nyimiriddeko bwogu. Nkolerera Katonda eyantonda. Akati munnainze ne bwe munaatuula eyo ne muteesa mu nzite. Manyeera mutuula. Kwa mwali mulowooza njabba wagira mu bubaddi bwammwe. Ezo sikuliputiza mmwe. Muzizzeeyo. Ebyekisirusiru. Mwe mulowooza abantu basiru. Mulowooza abantu tebategeera. Mbo Gasumba agamba ani? Gasumba omufere. Muwala we yamulemerera ddala eri yeetunda. Jombolira Gasumba. Ne bwe giriba myaka 10 bujinga alirinnya mu kooti. That I tell you. Ne bwe mulituula ne munzita. I will stand nayimirira ku mazima. Ne bwe munanvuma. Nze nayimirira ku mazima. Era gye muli eyo mutudde muteesa kunzita. Kwa mulukaluko obubadi. Kibalemye kunnyonnyola Richard yafaatya. Muli wano mumanyiira abantu. Ne bwe muli 10 bwa maje emitwalo 10. Ensi ekyuka. Lemeranga ku mazima ensi ekyuka. Simu abasose mbuyinza ate simu abasembi. Mbo Gasumba je atuwulira ebyekisiru bye. Nze Gasumba tandagira. Siri ku level ya Gasumba. Gasumba talina diguli gye yasoma. Gasumba yasoma ki? Tabalina kusongola penso. Mwali eri weseranya. Gasumba yasomawa. Gasumba era alina otubulira bye twogera. Ezo sikuliputiza mmwe nazigoba. Ne bwe muli nzita nazigoba. Mwali mulowooza ndi mwangu mutuuleeyo ne mutuuleeyo tajja mulagira nze teryandagira. Era teryajja kundagira. Ekyo kati kibayingire mmetwe. Nze siriisima. We mwakwiranga abasebene mugaya ebyekisiru. Nze nasoma. Future njimanyi. Manyi future. Eno government siyeso sate siyesembi. Ati temutumanyira manyira. Tola otozeeyo. Ne muleta bisikulipoti byammwe. Omutemo twamugobye. Omutemo polisi yatadde miliyoni 2 bagawe Bujingo sigwe walaba omutemo. Lwaki tebagakuwa? Mudano mumanyire ensi. Buzabuza abantu. Omuloze ensi nsiru. Mubuzabuzizza nnyo abantu. Ndole kigwawo ne musipini dokitinga ne mwagala mukyuse evidence ne mwagala mukyuse ebintu. Muloze abantu basiru. Bujingo olirinnyako mu kooti. Nkubuulira ne bwe giba myaka 10. Awo bonna abakuwagawaga pastor bakulimba. Jatubolira Gasumba ngambe ki? Nze Gasumba izo kungambe ekyokola oyo yasoma ki? Yes. Akola ki ku nsi oyo? Nkisanze nakisanze awo. Kituuziza abantu bakisaka ebinyo bisinga ebyembizi. Kiki? Bujingo yagenze ku embassy ne bamuma visa. Atya. N'ekigamba byogera obimanyi. Ayishuwa. Ntiyoka kivayo kirwane. Kyali kyagala kunkuba. Nakufunga n'ebikondo. Nenji kima. Nkikuba ekibambule. Kyokati yakufunyidde ebikondo omu. Mubuuzo oyo. Didn't he do it several times? That's my yes. Who served him? He yakutte pistol.
ngikuba kibambule omulambo gwali badde wano nekuta ecupa ya bira nkikuba omutwe ngwasenga kikomawo mmotoka yakyo yabadde wano nali benda biro nkikuba akabiritinjo kibaŋŋanyi buganyi kiyinza okudda ewange ekyo omwana alimba no omwana is stupid is an idiot sente ze bakiwa kyayingira mu kampu y'abano tekimanyi nti bano baagala kumbuza ddagala buli wamu emikwano gyange yonna kigendayo ekyekyono ekyo alinyagako ewange mukubesasi mumundekere nze nyumbayasuze yamanyi embwa mayanja ne bwagoba embwa nsanyuka kuba naye kijja muleetera ebizibu tekirina magezi kyenerezemu sibe kinkulu nedda omwana alimba tayinza kwerega mutaata ask him ask all of the people who are here kali akasajja ka dokita T katudde bwe kati nekatunuulira embwa wabaddewo ebya CBS 2 kana akadde koogera ndowooza no sente ya sente nenjijuyo ekyo ekyana nakageza ku kita emirundi ebiri ba ekyo ekyana kyawalampako eddala nekiyijja ku muliraano nekiwalampa enyumba kitenyina waakyo kyebba ebyapa yes ekikutta akaso ani amulaba olwo neŋŋamba yamulaba yali yeebase nakiraba n'akaso kakyo kyenya kyana kifu katonda wange ekyana ekyo was mixed up in the hospital siwafu even my wife can attest to this omwana siwafu ninga teyabafaanana okufana nina abaana banfaanana bangi when you are brown every brown person yakufaanana the Chinese mulowooza nti buli muchina abafaanana nenyina wakire nemukubidde simu nemugamba badde nkibambudde naga kibambule nenyina nakkiriza yes kyali emakerere ekisomba carpets ewaka ekisomba TV ewaka ekisomba buli kintu kyange ewaka agenda muhoro kitunda bitunde nengoye kizitunda ne lapusi kizitunda laptops katonda wange kwera kwa olowooza kyakola ebigezo ekyo singa kyasoma psychology kyali badde kyeyisa bwekyo byebyabbanga ebigezo mukulu Tamale obusungu ng'olina bungi no a boy to engage him mutabaniwo gwozaala when my wife cannot even slap me nedda alimba omwana bamujjawo n'akomawo alina okwetonda nofunye tayinza kwetonda si wange tayinza kwetonda nze waffe mbakuba amasasi ajja n'ekyana ekyo najja nakyo newaffe ku kibijja tebajja kisiigako omwana omugobedde bayinza bajja muzeka mu public cemetery oba weeyegulidde he cannot mingle with my children at any function in the family bwanajja tene yeetonda tewali kwetonda mbadde ngezesa Mr. Pastor waffe Aloysius Ssemujju kakojo ke yakozesezza okuwona amasasi ndabo banange ngudde mu buzibu otyo nsobola okwetaasa yatugambye nti yagwa wansi awo wa steering ne yenyigawo naye amazima gennyini nze sijjaawo bandi munene nindabira ddala sijjaawo n'omuntu omutono ayinza obutajjaawo emotoka Land Cruiser eri muzi modo z'aba bebe cruise bavuga President Kyagulanyiza avuga eri mu modo ezo naye amazima gennyini motoka eyo nga zimunda naye amazima tosobola kwenyiga wansi wa steering awo ate ne bw'okutama mu side eno era still osigala oli omutwe guli bweru oli mu target okitegera kati nagambye akwata video asooka akyuke side eri tulabe obanga nsobola okuyiyaaya akakodya akalala konna pasa bujingo yeetaaga kola ki kutuwaayo ko lessons zino kuba banne banja bavuga emmotoka nga tuli mu bubenje kati laba n'omutwe gwennyini gusigala guli bweru omutwe gusigala guli bweru toyina ngeri gy'osobola kwenyiga wansi awo ng'okozesa amagezi ag'obuntu twetagayo amagezi amalala galinga aga pasita waffe bujingo okulaba nga tufumanya obukodyo obwo kuba banne bajja kutitira mu mamotoka Uganda kateri safe naye ngezezzaako n'enjiyayiya engeri yonna enga tekijja tosobola kwenyigawo amazima gennyini okujjako ng'oli amaze kuliiramu nakusomesa tosobola muyinza okulowooza entebe tenaba gisembeza ku mesiyaling yemazeeyo emabega entebe naye ne bw'okola otya oba kubanga ndi musajja munene naye nga wemba siri mistaken ndi musaizi za bujingo oba sinakindi musingako katono naye amazima gennyini kyagaanye era nze ninze bulesoni obwo ninze bulesoni. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.